bana tali bana yasamba abaana bafangu nja bisamba samba ebyo mwana nzasobola eno nja kusamba abaana gwesi inakuwa ata mpaga biki ffe twakolamu naye vako lyaffe si bintu byakuodda kusoma biki mwana omuyimbi lwakuba asina muyimbi kati abafangu sintalo kati nze mvuze emmotoka mvuze emmotoka zo neekise mu kubo wakati nsubira kukola ki bwabo abaana bafango ni tebasoma kwegamba bali awo tebasomyeko oshegeera obwongo balina bufunda balowoleza kumpi wano okategedde si kuvuma kwensaga nnyo okusala musango kusala gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi bakoze kubajjukiza oshegeera bakolanga kiri bifo be basooka bikola nga babigerageranya olwokuba owaabwe yali akakola ki akubye asinzeeko oshegeera ne tubireceiving era nababuziza bebekulu list teriiyo kimugamba y'amaanyi nnyo si y'amaanyi Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLive kwe tuli amanya bampita Rimasa obosobola okumpita Mechanic Bongo ewaawo bakama banga abantu baano ya Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimba somero y'abaana baku nguudo abaana b'oku luguudo abaana bambi sitaani byateekamu enseke bayagala okulaga nti si babuvunaanyizibwa omulimu gwaffe gwa mulumbagana na bitimba tuvubewe tuvubye kale tetujja kujjayo bonna naye anaagwa mu katimba tunamukasuka ku lukalu at least nze nzikiriza nti Katonda yatuwaga amaanyi era nzikiriza nti brands zaffe zisinga kawo tuzitwalira nze nzikiriza nti gwe bokkiriza nti Katonda yakwawula era nokkiriza nti nannyini mafuta ge yakuwa osobola okulowooza nga bwendowooza art and craft gwe tuyitamu tukusiiga nga bw'oli Bongo Charity Foundation awo wokka wejja obuyambi tulwandiikirako bbaluwa muzungu ate tukikola ffe tugamba nti omufirika omudugavu munnaffe naye alina amaanyi agatenkanika okubeererawo omufirika munne so gwe bw'otuwa omulimu tukusiiga nga bw'oli akasente ako ketukuggyako oba k'otuwa mu foundation eno ketukekkereza olwo ne tukasukako mu kuzimba essomero lino obwana bwe ntubujjayo okubuteekerateekera ekifo tukooye okulaba abaana b'eggwanga batalina mukama tukooye okulaba sitaani ng'atutwalako generation tukooye okulaba eggwanga eribeerawo naye nga ddala ekigambo Katonda kye kisembayo so tulina ttayiza abaana bato olwo ne tubafuliye eddala ab'omuwendo sorry nze nzikiriza nti bw'otwegattako omwana w'eggwanga ajja kutaasibwa gwe ayina ekimu kye eky'ekkumi ekyensoso ga nti nedda nze sina kifaananyi kyakunsiiga sina gwe njagala bansiigire naye nsobola okubayo emitwalo 10 emitwalo 2 emitwalo 3 akadde kamu siringi 10 3 okusinziira ku kwolesebwako Mukama agenda kuwa omukisa era okusinziira ku ssanyu ly'okutoolako tebiri ku bunene tebiri ku butini biri ku kiki kyowulidde ng'otoola naawe gwe alina omwana bannaffe bakadaama bangi nnyo abali mu kyombo ky'obuwarabu eyo abaana babatabuseeko yagamba nagenda kukola omwana talina waabeera bamubonyaabonya membership card yakadde kamu n'ekitundu bw'osasula kaadi eno yakadde kamu n'ekitundu omwana agenda okusoma okuva mu primary 1 paka mu primary 7 nga waasoma ebyemikono okutunga kukola bugatto kwokya byuma kubumba bisuwa menye kindeke kibyonna ebiri mu byemikono by'omanyi okozesa kompyuta kamera kakadde kamu n'ekitundu ate ng'ali mu kisulo mu ndabiro ekyasinza okuba eyawaggulu tekiniki eyo tugyongedde ku art and craft okufundraisingira essomero lino kubanga bwe tufuna abantu 30 be twetaaga kakadde kamu n'ekitundu olwo tuba tusobolera ddala okuteeka essomero lino mu nkola
era ne tuliteeka ku standard gye lirina okubaako gw'amanyi engeri gye tukolamu ebintu byaffe manyi kyekitegeeza. So twagala abantu 30 wasigaddeyo ebifo 27 gwe wenna ali eyo nga wandyagadde omwana we abe emikono emituufu akadinza kaakano kati eno gisasule omwana ajja asoma okuva mu primary 1 paka mu primary 7 ng'ate bw'asoma n'ebyemikono. Membership card eno eggwako ku myaka 18. Tewali mwana ataasome ku luno oyo bw'ataba Katonda abaani. Omwana mufuule memba olwo nno wone ebintu by'okuweerera myaka 7 myaka 18 ng'osirisa oli eyo weeyagala weeyagazi olw'ensigo gye wasiga. Kale omukulu sebo kiri kitya? Nze ndi stage naye entalo zo nga zisusse eno ate zitya ntalo zitya sina ntalo ndi muntu wa mirembe gyange n'ebirera byange eno twaliko ewantu nembala banga muyisaamu eggaali n'ewizo ebyo bya family ensonga za family abantu balwana abooluganda abazeeyi biki muzeeyi kati byekimu muzeeyi yali agunjula mwana so kati omwana okuwana ne taata we kikola makulu ali kisinzira mulwanye mu ngeri ki era ebadde embeera kyebalwanyiza kubanga naye mwenyi nti yashwanga kyamakulu ansonga amanyi embeera wajje yava. Kale yetu biveeko soko buze ku bantu tweyongere yamanze bampita eno vibes wakabuli tabani wa wizo nze siri hambo mwana saga nnyo bintu byakubeera hambo anti buli wobeera hambo bafala bakulinya ku mutwe soko oli adi andi adi mwana era olitavanga yeyo nalowooza agenda kujja malaga jonkera ati nze mbisambirawo asibalwamu eno family yammwe bwetyo bweri olutalo kasaruzikiramu nga waliwo nga mwekubira amasimu tukyokozo ate wali byakwekubira amasimu ali anziki ne kingisa bana nja samba abo abaana bafangu nja bisamba samba ebyo mwana nzasobola eno nja kusamba abo abaana ate mpaga biki ffe twakolamu naye vako lyaffe si bintu byakuwoddawo kima biki tolowooza nti mbeerawo nenjogera bwogezi so damu evako lyange njabba koona bana koona tompita tuwaye jangu bankubye jangu nyambeko tubagambeko ngampita biki abaana bato okusinzira mu sources zonna abantu bo batankula ate wali byentankula lwa ensonga yabadde nnyangu oshegeera jasi kati bufunda bw'obwongo oshegeera omanyi okusoma kuno buli wetusomako tugaziyamuko ku ntegeera reaction y'omuntu asomyeko eyawukana ku y'omuntu atakoze eki kati omuntu atasomyeko ebiseera ebisinga agendera ku kikwate ye muntu asanga ng'oli abadde akuvumya akagambo mu komenti naye n'ayongereza oku nga tategedde oli kwasinzidde okola ki okuvuma kakati bwe obuzibu bw'abo abaana bafangoni tebasoma kwegamba bali awo tebasomyeko oshegeera obwongo balina bufunda balowooleza kumpi wano okategedde asi kuvuma jasi ngezezaako okutangaaza kale ku nsonga z'abantu betugenda okudiscussingako kubanga eno wakuta akaunti ya Kingisaha n'ogikompyaringa ne akaunti ya Mafia Boss ekitali omuyimbi w'eggwanga bonna abayimbi baggwanga kyetagisa okyokooza asi kukyokooza jasi nagezezaako bajjukiza abo abaana jasi beerabira bwerabizi kyegambye nti ebiseera ebisinga olaba abantu bakola ebintu ne babyerabira mukola pupu wammwe ne mwerabira nti mwamukola oshegeera kati abo abaana be bamu be balinga babiteeka ku mizaani before nga alien yakaweza oba miliyoni nga noli ali mu miliyoni kati ne batandika bapima nga balaga oli asinzeko kwono biki ne batijisa ekyabwe nga bw'omanyi ffe ne tubawaamu naye ate nze mbadde awo jasi nange akalowoozo ne kanzija ne ŋŋamba ne basajja baffe bano mikwano gyaffe bano abafango ne baddawa nenkwatako akawunti nenkateera ne baga kakati nga gyabajjukizamu nti nga bwe mwatijisa kiri nti oli asinze lwaki ne kano temukoogerako ate kati banyize bunyize ensonga bazizaddemu feelings ez'abuntu kyanjawulo ekyo kiri ku akaunti ya Kingisaha gyewadde oyagala boogere nayagadde balaga namba yo tuyimbira namba tetuyimbira bulutik ayina namba ali mu 1.5 ate alien ali mu 1.2 oshegeera
nagadde balaga namba wano mundongo industry tukunganya namba tetukunganya bulutiki be babimanye ebyo eshegeera nzia muntu angambe nti kati bulutiki bwetuga nti kale mwina bulutiki ku namba eya King Salim 1.5 million bagambe nti kale buli namba ezo ziriko buli omu atereko omuyimbi we mutwalo gumugumu zongambe tuwa bulutiki munanga olwokuba inako bulutiki namba egenda kweyongerako kweyo gye tuyina afune nyingi kusinga kuzasa olutalo lwavuddeawo comparinga gundi following bufunda bwa bwongo abantu tebalowooza abaana tebalowooza gwe naawe yabireese abantu basobola nti tolowooza analese byaki nagezezaako okujjukiza abantu kigambye nti omuntu ava eri n'abuukira eggulire nga totegedde oli asinzidde ku kikola kye so nga enkola entuufu omuntu alina kukubira akasimu n'akwebuuza nga Uganda wage kano wakoze kaaki n'enkunnyonnyola nebbo babuukira ebintu just fa kyo abakyafuna nnyo kati gwakoze kaaki ate nakoze kantu kubajjukiza omanye ebisinga nze mmanyi saaga nnyo okusala musango kusala gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi bakoze kubajjukiza oshegeera bakolanga kiri before be basooka bikola nga babigerageranya olwokuba owaabwe yali akakola ki akubye asinzeeko oshegeera ne tubireceiving era nababuziza bebekulu list teriyo kimugamba y'amaanyi nnyo si y'amaanyi naye ate eyina abantu bayira bagikiririzaamu oshegeera oli yakeera ku makya n'afuna ekirowoozo kye n'atandika okujajinga abayimbi nawe oyina abayimbi bo bwokola ki bw'obatwala ero na lisiti yo gy'obeerawo nokola ki naye just ovangayo kugituwa kati n'akiteeka n'agituwa naye abantu baddaawo badinange bebekulisiti tofulumiddeko oli opiniyoni ye ateekawo akantu ke yandibadde abirowooleza neyo mu kisengo bawa yonna yo gye tutabeera oshegeera naye ne babitijjisa nnyo olw'ensonga abantu bagenda nnyo okukikwate tebaga nnyo kunoonyereza kati ebintu ebimu ebitabanya abaana ba Fangoni zinabadde mmanyi oba lwakutuma okutankula nantuma ki kati nze bantuma eki okukwasaganya abo abaana naawe bantumembulire kikirekiretera buzibu andi kyegambye eggwanga lino liraba Uganda ebigambo byoyogereddeko nga kompeyalinga byebyavudde nezababuziora kinako obujulizi wakenyini weewaana n'okwewaana nti nze siri hambo ku muntu nga nawe tozze mu ngeri ntuufu nze tojja kujja nga oze kulabisa ate nze nkuweemu sikuwamu kubanga abantu mwana bano abalya mmere si bakwata bulungi buli omukwata bulungi ate akafuula akamanyiiro oshegeera nawe birabyeko eyo gyotambulira abantu buli tubasembeza bati n'omulaga bambi omutima omulungi ate akufuula oba kisekererwa akulaba kwegamba ainenge gyakwambula ebitiibwa kavaaliyo konna n'akakumalamu kasupu kwegana nakukenenula we nanosiganga oli awo totegereke kati nze ebintu ebyo sikyabyagala mbirabyeko olimba mwene wizo lufulumati olimba ne wizo mayera guno omwaka nera tuli kapeesi kaffe kuba twayogerako mabega kawo nali wabbawa nagamba akyali mubyabufuzi bikyamuwuubawuubamu so kati saazi tomanyi kaspeedi kaba kanjemu of course kati saazi nera kyalina byali mukwasaganyamu naye nga kyemmanyi saawa yonna tugera kuba tugita era abantu nalabawo noŋŋamba nti saawa yonna tugenda kuba tugita ate we mwekubira oba taata wamunyiiza nagamba n'oluyimba sijja lukuwa bibaawo ate kakyuga ffe tusoose ogwali mundi gwakubiri nga mwekuba era bibaawo n'ogwokusatu gusuubirwa osuubira okuba mutaata wo ate kati kumukuba mulokwa mu minenge gye mutaputamu ebintu bulala kati ye yankuba ye yali avuddeyo mu mawulire n'akaaba nti bamukubye nze nakaaba kati wakinze gwe ogusalira ate mwekubira mu mabaala ate ensonga z'abantu mwana jasi banenge gye babitijjisaamu ne babiteekamu kasupu kaabwe mwana oli abeera anoonya likes ze n'asudiya ebintu abiguza ate gundi yakubye muzeere mukwekwa temulinaako buzibu
ate obuzibu we buli kubaira bwekuba omuntu tumusuubira ssebo kubanga oba omusuubira okukusanyukira nti omuwadde kasukaali awomeddwa biba bintu bya bulumi so kati obuzibu we buli tukulinako naye kati waliwo embeera nga zo weziba embeera webezze tolina kyagikolera tamiro mufunamu obutakanya buvaawa bingi vibe yasobeerawo ngaali mu vibe za kukuba muntu abaana bageto babimanyi eyo ti omuntu osomuyitako nga tolina kyomukoze naye nakuba akakonde mu kutu nga tolina kyomukoze vibe bwerinnya nga taata omuntu agulabanga mupiira kukubamu ekyo gwakyeyogeredde naye nja kuba mutabani wange wentamiri agenda kumukubamu abantu bakuba kumwata natamiira oluwo okunywa kati jasi abantu bakutegeregana nti kati bwomanyi omuntu nti ye alibwati nomutwalirawo muntegeerayo so taata bamutwalirawo bwanywamu emboko ngevaayo tebanywa kyoga bulinaku tanywa bulinaku oli kunkemekereza kakunzija mu byange labokulaba ebifaananyi byonna kubanga wandibanga otale olujja mu famire ngaotwaleko nokuyikiriza abantu abalala bitandikirentwaleko ne ku Facebook kati kankuwe nze sina muntu gwe nali nvuddeyo nenjiikiriza kubanga gwe kenyini ogambye okwekubamu eba vibe anti vibe okwekubamu ne taatawo kati gwe tosobola beerawo nga jasi vibe zikute nokonakonamuko wano bwoti nga kasengwa kakangenekoneko kasengwa nowako konyigo wano notakula olwala kakitegeeza mbeera zonna zisobokutuuka akusobeerawo nga vibe za kusambamu ku muntu akuli okumpi nomusambamu oba omwana ate kati buli kaseera tubeera ffenna waliwo ne basamba abalala gye sibeera taata musambi si bwenjoge labongo ndeka oli kunzija bakakunze mumisaba abantu bagera kunvuma gaye ate kati mbeera ki kyekiteekawo tate talina bamubulirirako wayitidde okuba mutabani wo oli muntu lumojja awanda amawowoolo oli muntu mukulu jasi nti kati ebiriwo olina manya muntu n'omutegeera nti kati ono bwati bwali nomanya nti kati mba ŋŋendayo kati obeera nekitawo nga wamaje era omanya nti nabeera ne bullet proof wange nga bwoba ogenda mukyalira obwambala just in case oshegere ensi kuyiga bantu kuba abantu ababi gye balina okusinga oyo taata wakwambalira elementi oba ogendayo gambale asitaakukata kuba mutwe walala tewatta esi bwenjogedde jasi munnaye naye embeera jasi anti kati olaba tuli bagezigezi omuntu bwomanya nti kati gundi embeera bweziti zimujjako omanya nti kati inamuyita eno kyesinga mumujjako alina binaga vibe ze byonna bisoboka kamuwaddanga omuntu abeera kati mana asite omusuubira kukola kiera kati obeera awo tolina byakukola ngaolina kwenywera mukono onyumirwamuko kiki vibe obimanyi maama wamala n'omuzuula sinaba tunamuzi okyanoonyereza taata italina kyakyogerako ekyo ekyamaama ebintu ngaegaye nti ebintu ebyo bya vibe era wezimukwata ngaali mu vibe nga kuteerako message ku WhatsApp okumadde okwogera naye mabegakaawe babeeredde mulaale awe za Museveni kuba era nayogera naye awo naŋŋamba twafunamu obutakkaanya biki naye ndi mukomawo akwesimu yange osanze teriyo yafunyemu obuzibu nandikuwuliza ku maloboozi ago yali awo kitanaŋŋamba wamma bivume ebyana ebyo biki wamma binvumire aŋŋamba bivumire wamma aŋŋamba twafunamu obutakkaanya naye ndi mukomawo kamalirize wano taata yadda kusindika ovume fangoni taata bwovuma fangoni ngaakuwaga ngambye ebivume jasi kati ebyo ebiseera abantu tebasobola kati nze ebiseera tebyeyaŋŋambira twali balinwa kabifu kabwe ne pengepenge okitegeera bano kati wizate katadde mukuŋŋamba ate kati okuvuma fangoni fangoni terina maanyi genza fangoni kati nange mwenye nsobola gyeyimbamu ŋŋanza omuntu kuba nina tuni sawe netambula okitegeera n'abakubye tuli bize eri mukuba ate nga naye atadde oluyimba mu kaseera ke kamu tetulina weruli ali endisike ate tuliwa tegeeza ensonga eno tiyabadde yakompeyalinga accounts babadde olumbalyanzi
kubanga olabwe nkutaize nenkufuna ensonga n'ogiza aliya kati nawe eyo ndowoozayo ng'omuntu kuba olabwe oyogedde ku kyeyo olimba tetutambula nakutambula twali kwaka omuntu kwe twasookedde wajjeyo kali just compare kino ndi mukujjawo kiri ekyokugamba nti omuntu nsindikibwa wizo kuba nange bennyini nti omuntu mba mwesobolera Ushegera just nshiri kibeerawo nga ogamba nti kati oleetedde bano musazeewo nti kati tiimu N5 ne tiimu Labongo tugenda samba mu ka friendly match oshegeera naye omugamba nti musambe mu ka friendly match ate ogenda okulanga bano Balabongo ensonga bazitaddemu feeling muvudde ku friendly match baze n'amajambi ya buyondo oshegeera kati be bannaffe mu mikwano gyaffe abafango naye sibalinaako buzibu wanze nyimiridde bwomu bwana munigina nze siriiko muyimbi siriiko backup nze bayimbi bameka be wakanda banabo obinazuka nti wali yakuwaga ate wali ogenda kuswala abantu nze mbesobolera nze mbesobolera abantu basamba mweri ya kodi yemu kampu zonna we ziri yongeramu abaana tebalina kibega tewali na mpaga biki kati nze bampaga okuvuma alien skin smart ati sawa muvumo oyo just kati abo mbabwe ku magezi gange nemba wabula mu Kongo omuntu nobaleka ekyobwabuzi wachewa nzize nkikola gulwa kwa just mwakalaba ganaga ka trending nzize nkikola iranga bachiwama tuyanga batwala advice zange wakabalo sofa kwa oyali niyansanga ne wali wano kusala amalodi awo kiro no muwabula lekera otambula ekiro twalina conversation zaffe nembako ebintu ebirala byemukolaji nenga nalimva nakuyimba awo nalimva wamunyonyo nzija ntambula waboda nandeka mgamwani tikasoke tambule mukwano ne baboyi bange nembasanga nga balina bali mukunyuma nabiva nako nasoka jja speed nalinye emotoka najja nayimirira bati mukubo wakati nangamwana kyekiriwo oshegeera Jesu wakubanti kati bana abana bakadeide abamudiridde abo bambi tubategera nkolagana ya mune mbasasira jukira bossman akolagana ne bossman nkolagana yona yete bagitegerya kodde batabula okitegedde nange ndi CEO mu company yange nga N-Vibes kati ate gwe tosobola abeera under fango ni ate nokola kino otegera ensonga z'aba CEO ensonga z'aba CEO bali bazivemu tubanze sibawana masanyalaze obo comparing account oli mu nsonga CEO be comparing yes boss yeah man oli musajja wa kabinyo zeze ensonga tetwaga nnyo ku kati toberanga nafuyizo omuntu sofa kwa olaba yiminga bameka kongambe webali wamuwabula mwebali era ebitono ensonga zaffe katate munange ensonga zaffe omuntu omuwabula mukko maye bagane gozadde akubira engoma n'ozina wabulako owizo wamuwabula ali anskini omuwabula ozo omuwabula era nani omulala mwebali banjiko nze olumu mbeerabira manze neerabira nnyo olumu mbeerabira naye nga wena abantu ddayo era nja bajjukira wabudde nze mbagambanga nawe kati kankubulire kino laba ekigambo ekikufulumye tekidda mukamwa kakati gwe wabudde n'agaana omukolera ki nze nkuleka andika bagamba akakyama amamera naye ate gwogambe olaba kankubulire nampulira zibi kati abo bamu beefulira banampulira zibi naye asina muyimbi kati abafani sintalo kati nze mvuze motoka mvuze emotoka zo nekiise mukubo wakati nsubira kolaki nze kati abanigazi yandibadde kyakulabirako eri abo abaana bafangoni kuba yigaza namusamba banena kikuba oyo gaza twali tuva namasuba yaman twali tuva namasuba nga omanyi tuva kwenjoyingamu ne baboys bikiki basajja bange nekisasi tuveeyo tuvuga motoka yaffe tugenda otuuka wano mu junction kawo yirudda waawo awo nga ku gundi waliwo ka junction kali awo nga wakavaawe n'amasubo kiriroti nga bafala batwekiika kusiteereyo bokyali waggulu nokiridde eno ng'odde kusabala road awo bafala nga batukiika sebo bipikipiki byabwe nokulaka abanigazi akavaayo sebo kagira twafulumirawo emmotoka netubusambasamba nga tewali adde kwebuza ku muntu yenna
ffe tetwagana kankubulire mwana buli wondaganze pupu nange nkulaga pupu kati bandibadde balabira kwabo abaana nti bo tubayigirizamu ku ssomo oshegera bayize ensi musomesa olina okuyigira ku kyaliwo nti oli bwe yeekona wano gwe bwetuuka bwe yeekona ng'olaba buukawo kati ate baagala kugwa mu kinnya kyekimu ate oli kyenakola kyenamusuulamu kuba oli enamusambasamba bwe bujulizi oshegera kale mbasibule ntya bakole challenge ya tuli busy kwaye brand new song kati ate nga lweluyimba kasa zino olutambula baali bakusibyeko ati bansibangako kwanze siri mukozi wa bikolobero ate ebikolobero nkubye nze mbadde ne defendinga ompadde ensonga siyingirangako mu kkomera nze ompadde ensonga olwedde ekukuba anti kyegambye nti abantu tebasoma okubira nsonga nze kasitanda bange ensonga endifendinga kati ozo nekiise kirabwako kyeyogerera kakitegeeza nze mba nina ondekedde just option emu yokka yakwerwanako kati era nkukuba nerwanako oba kudde ebinnyo bakoze biki gwamanyi otegeera mpoza ebyammwe temubimalira ku poliisi mubimalirawo ne ku poliisi bigendayo waliwo abantu abamu nga tebakyayiga ngu olina muzabuza ku poliisi ali ekawunga oba aveemu ate kati esangiza omwana bayuti babuuka tebakyali mubiri ebyokulwanalwana mirundi emeka kati gy'okyasanga abaana ku street nga balwana buli omu yakitegeera nti kati buli woolwana olwana nsawoyo gyebuvuddeko omuntu wamukuba walwana ati namukuba lwa nsonga yampa ensonga emukuba oshegera obanga edidde omukono boti neweekuba ate noyagala owabira oli oshegedde just nti wali obatolowoozezza kyegaye nti abantu bakola nnyo batekinga nnyo action before nga tebanakulowooza biki ebikola outcomes osabako nze nsaba okomadde okusaba nsaba just wakwa Sunday wedde saagenze naye nga nsaba muganda wange ate nze buli lunaku nsaba tuwe olunyiriri mutugalewo sho olunyiriri Yokaana 3:16 kubanga Katonda we yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli muntu yenna amukkiriza aleme kubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo yamaani yamaani tusabireko kasaala kagalawo abantu abali abayita mu kusoomoozebwa abayita mu bulumi obw'enjawulo n'emizigo musabire kakati ekansooke nsabira abo abantu abayita mu mbeera embi bambi Mukama Katonda nkusaba abantu abo bataase bambi abalwadde abali mu malwaliro abeetaaga obuyambi bagabirire bambi Mukama bawenjeze akamere abeetaaga akamere bawe bagabule balye babwegere bakutte bambi bali kwebazanga era bawa amagezi agajjukira gye bavudde n'ebyokulya ebyo gye bivudde badde nga bakwebaze era bakole bafuke obujulizi eri abo abalala webale nnyo Mukama endongo yange era ngikukwasanga nze bwebaza kubanga olwedde ekola bambi nenyongera omanyi bagamba entasima ebula giwa nyongera kwebaza webale endongo ekola tuli bize kuba n'endala zijja yamani weewaawo era tubisabira tuyita mu linnya lye erya Yesu n'ery'omwoyo omutuukirivu amiina wadde nga emmere y'omubiri tetwala muntu mu ggulu so bw'oba osaba emmere y'omubiri naye omwoyo gyekwateko nkulu nnyo kubanga etiketi etutwale wa kitaffe era ewaka ffena gye twesunga kola tuna n'ensi yange mweraba